tugezezaako okukola ekintu kyetwekakasa ekintu kyetwekakasa nti kyanjawulo ku bya bulijjo enteekateeka mugiraba tutadde kalina ku stage njirabye kalina organize mwalimu ebe gyagenda okujoogera eyo yagenda okuvumira buli kiramu waggulu taduule so ng'ate ne ofiisi y'omukulu weeri buli kimu ne factory mbadde njagala nnyo abantu balabe ebintu ku last minute kuba kati wetubalaga buli kimu bajaga after all tukoze eki tubirabye bajje mu show babirabe enteekateeka nnungi nnyo nga muziraba ate nga tennaba naye obudde wa show bunaatuukira buli kimu kigenda bba kiwedde show zigenda lagibwa ennaku 3 tugenda kulaga ennaku 3 nga buli lunaku tulaga show emu yaleero etandika ku ssaawa emu yeyenkya kyetugenda olaga leero kyetuddamu abatakirabye oba basigadde nga bakyayagala okiraba be bakomawo n'enkya ne bakyeyongeza then n'abalala so omuntu alina omukisa ayinza okugaba leero kale ekyo tukikoze olw'ensonga nti bwe twakola show entono abantu baafika abantu public demand twali wano ne tugoba abantu ne bagenda nga bayomba best friend tukomawo namba yali amaanyi bbiri ne batamatira kaleero tuzikoze zibeere 3 at least buli muntu afuna omukisa show etandika ssaawa mmeka show omuntu kyali badde kirungi n'abeera ku ssaawa 12 kubanga bonozisukkamu oyinza obbulwawo otulo enamba ngewe entebe ndayi wakimutegeka ng'entegeka ey'ekikungu entegeka yo anti kati olaba yeno gye tuyitanga buli muntu VIP eno ye ordinary naye ne ordinary ogiraba yinyini VIP yeno ordinary anti eno theatre La Bonita it's a 5-star theatre era twagala nnyo naffe tuli ba 5-star twagala nnyo okolera mu buli fani waffe tumutwala okubeera 5-star buli ali mu ordinary n'ali mu VIP bonna bagenda kufuna ekintu nga kiri VIP kati enteekateeka nga bweri omuntu asuubirwa for example gyeri omuwagizi wa romantic ne climax ng'omuzannyi ayagala ajje ku lwokutaano ku lwomukaaga ku sande talina limiti Eriaso nze manyi ebintu bino mbirabyeko omuntu alaba ku Friday n'anyumirwa n'enkya n'akomawo n'addamu n'akoowola n'abalala n'akoowola ne banne so baddembe so long as obookinze tickets zo mu budde otherwise kyangu okutuuka ne bagamba eza Friday ziweddeyo ticket eya Friday tekola ku Saturday kiraga olambulule abantu ekyo kikulu nnyo bw'oba ogula ticket eya Friday obeera specified noga nti njagala Friday era bakuwa ya Friday yaguza ya Friday bwajja ne ya Saturday bwajja enkya ku Saturday nga leero teyalabye kiba tekikola yebeera expired eba invalid eba invalid era zanjawulo ne tickets bonobo zirabye ya Friday tefanagana ya Saturday ne ya Sunday byonna byanjawulo ate omuntu aga okulaba ebyo nabyo tewali ticket emukiza kulaba egyo mizannyo gyonna azigula buguzi zonna ayinagula za mitendera 3 ya Friday Saturday Sunday bayimanyi wali omuntu asobola nagamba kuva ku Friday paka Saturday nga yo muwendo gwayo enteekateeka tetugirina naye abasobola okwegulira tickets ze-3 naga nti nja kulaba ku Friday komeyo ku Saturday katoni twaga otulambuze ko stage abantu basiigire ekifaananyi stage edo saga nyola yonna olw'ensonga omuzannyo we gugenda okubeera naye nga mu kifaananyi ekitono tulina abawala abakeila ababadde bafolowinga Keila gano ge maka gaabwe tugenda bba babeera eyo tugenda bba babeera eyo then tugenda bba n'amaka g'omukulu William gagenda bbeera awo then waggulu eri waliyo amaka amalala ng'oyambuse kalina ge maka g'omugagga ebe mwebejja agenda ojjogera era waggulu awo wakiringiramu oba ebintu bimutabuseeko najja n'alaka abali wansi kiri kitya bagenyire n'abasinkanako obuzigo n'abalengerako eno wansi so bingi bikyakolebwako bakulu bakyali mu gidecoratinga ate tennaba kubanga tukyagenda gilightinga tugenda gisaako ebimuli tugenda gifuya ddala ya mutawaana kalifa tulaga behind the scene sawa tulaba behind the scene kuba kusawa ya show kigenda batotali mataratibu obubaka bw'obusembayo obubaka obusembayo nsooka kwebaza abawagizi ba Romantic mwe bali nnyo okuwagira Romantic
mwebale kufollowinga emizannyo gyaffe gyonna nsobeddwa mu mulabye ne muwagira bajjukizaamu katono Zaisima Ishe yali behind nsobeddwa gwe wali producer n'omukuba directors abadde era wazannyamu nazannyamu nga Haji wajjanga Haji class town okangamu abantu badima Shivani kyakola Haji nesokoleke Shivani akyasaala Shivani yasiramuka era shahada agitolera ddala sharia tezikyamuvaako ate tugenda mu kisiibo ayina kisiiba naye wawoowa Shivani oba Shivani twakiriziganya ng'aliwo enteekateeka okuwoowa tukwagala Dubai kuba tugenda mu kisiibo okuwoowa tukwagala Dubai naye enteekateeka zigenda mu maaso we tunatuukira mu swamu kijja kuba ekyo kiwe somu kuba tutandika lwakusatu by the way Shivani ali omu ku bagenda ozannya banekyogereko Shivani agenda na njagalo kibajjukiza tulina abaana abava mu Nsobeddwa yogera ku character ezimu mwalabyeko mu Nsobeddwa tulinamu Louis Mwali Tendo Mwali Sulaiti Mwali yali Dr. Kambugu nani ne Daisy Mwali then Shivani Mwali ate Bongole waffe ne gundi Bongole Mwali ne Giovanni. So kakati ndoza tudidde being into climax Giovanni tagenda kibuutikira era nga ali mu masuuka utasera kisenge eno wa masuuka na William kuba kwasaganya Mr. Factory. The truth is expect the best show ever. Okay. Tuyanziza nnyo. Thank you so much. Welcome. So tuchagira masoko wa update obengo abali eyo mwena mjenga mkwati menga omuzanyo gwa Aromantic gwe bayita climax gwe kibune mu lulumi lwotegeera nga gwe naye nga olwaleero kigwa nga wolengera yeno nteekateeka nga boogira yonna tubankuga ali ewala sambya ako tiketi bakuwagulidde bagambe ayine ya Friday ekoma ku Friday ayine ya Saturday eba ya Saturday then ayine ya Sunday eba ya Sunday gwasobola okugira bajona gule ya Saturday ogule ya Sunday ogule ya Friday obengo jjo nyinyo bagwe muzannyo ogule osazino mu kibuga ogukubya abantu obwama Salwa Ahmed abambe director wa Aromantic production so yeye nteekateeka olaba buli omwaka natulanga VIP nagambe eno njja bikuleetera byonna byonna awo